Senga ku mulundi guno tandikide mu Singapore je tandikide filimu mu Singapore uliriza nnyo. Statistics. More than 1.2 million children are victims of human trafficking. Kakati okusinzira ku statistics bagamba nti abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ng'omugatte basoba mu kakadde kalamba bawambibwa buli mwaka okwetolola ensi yonna. Singapore Interpol ne officer Su yagenda maaso n'okunnyonnyola ensonga eno. Some will be forced into labor. Era abaana abamu we batwalibwa ne balabika okuba nti bayise mu kyokkulwamu ebiwowoola emitima obutaago kabuuyi n'ebisigadde. Order to provide China Interpol officer Hongo naye annyonnyola bagamba nti abaana ab'obuwala batwalibwa mu kye bayise forced labor. Forced labor kwe kusanga omwana omuto nga alabika akola tanneetuuka era nga n'emirimu gy'akola sigimusasuza kuba mu mateeka omwana atanneetuuka tekikkirizibwa kumukozesa. Kakati yo nga tuvuddeyo ko tulengera taata n'omwana ow'obuwala kale eri bakuba omulango okukubiriza abazadde okubanga temusulayo gwa naggamba ku baana bammwe okuba ne mubalabirira nga ekisoboka kyonna. N'agaato ga maama ku kyama kyaffe. Bananga omusajja nzibya akasawo, omusajja nzibya akasawo. They set up waliwo akaayo bamubyeko akasawo trading based on bike. n'aleka eri omwana we agenda ataase. Even work with transportation. Omwana ne bamulyawo. Dole ye yasigala kati agenda okuva mu by'okutaasa ababbye. Omwana ng'agenze. Bannange ebiseera ebisinga kiba kituufu obutateeka nnyindo yo abatakwatako. Kyengamba okunyiriza ebitakwatako teweeyingiza mu nsonga zitali zizo. Mwana baamutwala awulidde gwe akubye enduulu nga bamubbye akasawo. Katugenda okudda erudde akamotoka kano lengera gye katuukira. Mukazi wattu bamugye mwana muto. This is the head of human trafficking criminal fund. Kati bagamba ono ye musika ye alabika okuba niyenyigira mu kutulabika ni batrafficking abantu, human trafficking. Get enough evidence. Tetunafuna bukakafu bumala kumusena. This is Four-Faced Buddha's son, his right-hand man and also a cyber hacker. Yagamba omwavubuka ono gwe mulaba haka era nga mutabani wa Lodi ayogerwako. Plays an important role for Four-Faced Buddha's success. Era nga yalabika okuba ni yatambuza emirimu gya Buddha. Musajja wa Buddha Fongo ow'okulusegera omukono ogwa ddyo. Kakazi katto lengera gye baakatuusiza. Eno bw'otunula olowooza ndi sitowa ya sukaali n'ebirala. This is Fan Zhikang, Four-Faced Buddha's younger son. Kakati ono mutabani wa Buddha Fongo omuto asembayo. Buddha Fongo alina abaana babiri. Finally, we've got some clues tonight. Kakati bagamba ni ku nkomerero tulina we twatuuse mu kunoonyereza era nga okunoonyeza kwaffe kulina ekwatusudde ne tugamba singa tunywezaako omu ku baana bano tuyinza ogenda maaso ne tukola Singapore Stadium Headquarters. Ne basimbula okunoonyereza eri bagenda maaso n'okulwanyisa okuwambibwa kw'abaana kyokka nga sayidi nalakulaga abaana bagenda maaso n'okubbibwa. Tutandika butandisi firimu egenda maaso ate ne teba musoga vidiyo zikisiza netenga bulijjo mutanzige munnaffe David Galandi era kafulu waffe sayidi awo tugenda maaso kati abaana babalina ab'omulenzi n'ab'obuwala. Sajja babeereyo nga banywa walagi n'essigala n'abatuuka ku mwoyo n'abayuza amawuggwe n'ateekamu ssente nnyingi n'agamba nfunira amawuggwe agatayonooneka nga baba balina kuzuula g'abaana bato. Alpha team Alpha basembedde bazze ne Night Vision mu bufunze n'okuba tokuli matala baba bajja kukola emirimu gya gavumenti bagiguse. Bayingidde kiro baba bagulizaako poliisi bagibagulizaako abakukusa abantu batwala baana b'abandi abato ate abawala babatwala ne bababuzaawo babatunda mu nsi ez'ebweru eyo ne batandika batunda nga banneekolera gyange. Ekintu ekirabika okuba nikikola si kirungi nnyo kale kyobona abapoliisi efuba nga bwesobola okuba ni ensonga eno balabika okuba ne babaako we bagifunza abakyamu bano be nga bakolebwako bali ku stand by. Tulengera ttiimu yine basembedde tebakonkona babwatuzi bali munda. Now the action begin. Tunulira bagambye ni musajja wa Buddha Fongo mutabani we ali wano. Bayingidde poliisi popi bano mejjangu alaka ekyalitandikwa
laba ekintu laba ekintu poliisi eri munda ate nga ab'embala tubategeeza mujja kuba muziraba wali ewayisa mwale n'empya tugenda maaso aka we tugende muzannyo teri muwamba abantu abaana b'abantu mubawamba buwambi kuleka bazadde nga bakaaba bukaabi bantu baana babwe batwaliddwa mwe muli eno so mwefudde bakola sente irigomana ezo sente nfu nabagambye tulirira pasa ku moderation kati tutandise alaka komando sabo ne police bane ba komando omulimu gono gwetaaga field operation bali bakafuna bamale bakanga bakomando bamanga bayingidde bawekulayo ki kana kabandi omutima bawekudde bakuba kugwa mugongo bayisayo omutima bwana bulajana police etuse babeko kibasobola okulaba bakola Eagle Alpha to all teams. Hostages and Alpha to Alpha team. proceed now. Over. Roger. Walker 2, package located 10th floor. 1, Roger. Obwana bali eri babusokola mu bibumba. Nabolulumba. Balize besabise bulungi bakimanya abasajja be balumbye bulabe nnyo sajja baline muntu. Uyo mafia tusobola kukola mu business ya butemu notasobola kozesa mundu. Sajja bakozese mundu. Muliro. Tunulira labo omuliro. Ekyali ntandikwa. Tubatemulirawo teri muzannyo. Valence videos nga bulijjo. Enasana ogenda okulira waliyo omutaaka aba bali bamusibyeko bomu abasajja poliisi ate gyetulemese afazali omwana tumubadula emuntu tutambule ogwo omutima ne bagupakinga ye mutabani wa budafongo wuyo omuto bone bateeka mu business alina abaana babiri Interpol yamwogeddeko era omulimu guno kubeera effective Interpol yekikuttemu obwana buwambiddwa akaŋŋaŋala sirisa olutwe kalabe n'enkoona komando tebasaasirwa bayina emundu ate basiba abantu mulimu komando obusagwa mulimu komando ow'obusagwa eri waliwo sniper alengera buli kimu kyonna ekigenda maaso sasi ku mutwe teri ebyo sasi ku nnyama abakyamu basi bakomanda bali ebweru balengera bulungi ekiri munda era abakyamu bano bahositale bawamba abaana okulagani balina otoloka kumbe basniper gye bali ebweru ne batandika okubala sniper abala ku mutwe laka abo abaana ne babayamba ab'obuwala abaana abato bugenda okuyingira emyaka 12 nga bwetisi buzibu ate si migugu nga bwetikka kale no ensi etabuse nnyo okuba ni abantu baweddemu ensa tebakyatwala baana b'abantu nga ebyamakulu babatwala nga ebyonzira CID has traces on that. era ogenda okweregereza komando ono yalipootinga ensonga eno yali bagituusizza ne bayogera omuwendo gw'abaana gwasodde okuleka ni bajjayo naye si kwabo babadde basuubira. Isn't she adorable? Hi, Hazel. Why? You're a precious little girl. N'agamba ni gwe ate nkwagadde nnyo. I want you to take special care of her. Njagala ono omulabirire bulungi kuba wanjawulo okusinziira nga bwe ndaba. Ke kaana ke babba ku taata waako. Bambi lengera gye bakatadde ate ne bano balala ne batandika batikka. Kyokka eri tulengedde poliisi efuba nga weesobola kati batikka ebyamaguzi wakati ne balekawo ekituli. Gwe bw'otunuulira emmotoka bw'okeerolooza wonna waliwo ebyamaguzi. Babavuga baboolekeza ku boodi ya Thailand ne Malaysia. Babo 还有枪击事件完全跟你一点关系都没有，对吧？
我的当时 wabaddewo omundu eyavuze 他当 Criminal Investigation Department Singapore Police Office 这起， Police Force ono officer Hwang 而且已经提供你们 kali sebo nakyalo ono yawolereza oli mbu Mr. Fan 不代表完全没有关系。 Buddha Fan 对于你这番言论， ono agatominaako bujulizi siwaliwo bujulizi bulagani byonna bye boogera bituufu gyali 跟你的儿子放志康， twazudde Fan Zikang 我们也查到了， mwayingidde mu nneesi oba eggwanga mutabani tugenda maaso 我们在案发现场的后备箱里面发现第8个。 abantu bangi abaafudde naye ng'ajjukira mutabani w'ono alina we yabadde Fan Zikang 你刚好死在后备箱外。 kaakano no baagenza okwetegereza nga ku mmundu eyatokose ne mutabani w'ono alabika yafiiriddemu 你都不敢接。 yabadde ajjukira mu kifo eri erudda ng'anonya emitima kati bamulaga ekifaananyi mutabani we mbu mufu omuto 跟这个案件脱不了关系。 katugamba mutabani we ateekeddwa okuba ne ali related ku musango guno 如果查出真的是我孩子干的， bw'abanga mutabani wange mukyamu 切的责， kale nja twala obuvunaanyizibwa bwonna sijja kwewakana 你是不是也应该找出杀我孩子的凶手？ kati abagamba mu mateeka mwabadde munoonya omuntu eyasse mutabani wange okusinga okunziza mu by'okunkaayanya naye nga mutabani w'ono yattiddwa atya tunuulira kati baali tebamuyinaako obujulizi balina kumutta looya wa amuggyeeyo 为什么不扣留四面佛？ kati yabuuza ono budafu lwaki bamukutte 我们根本没有足够的依据扣押他。 bamuyita buda fan 4你置身事外， buda fan 你牺牲， agamba ateeka okuba yasaddaase mutabani we yensonga lwaki yamusindise ku operation ez'obulabe ennyo ye n'alugenderamu oluvannyuma omwana yalugendeddemu yagenze ku mirimu gy'abakulu ababanda be bakola yayigiriza omwana bizinesi ne yalugendeddemu jjukira bagamba alina abaana babiri kaakano twadde erudda ono y'omu ku baofiisa abaabadde ku operation ey'okutaasa abato 哎，你有没有带钱？ agenda okuzza emaaso erudda 你是吃麦当劳？ wayi tujja kulya macdonald edda akasente ko kaleese 要不要妈妈知道啊？ naye maama wange tamanya akasente nzibye kabbe aba ali awo 现在做怎么办？ sebo wazze eno okuzannya sente z'ennyanja omuli eno muzizanyisa weeraba gwe maama w'omukambwe komando yeetegereza abaana ne mufujja oba eddalu liba ddembe lyabwe era omwana yenna aggyibwako rayiti eyo aba akoleddwa bubi kubanga emyaka egy'obuto giriwo okwonoona ono yajja ayogere naye Can't. I became a police officer because of them. n'agamba nafuuka omusirikale lwakuba abakyamu abo What would have happened if I followed them on the day? n'agamba ekintu kyonna ekyobulabe ng'ekyo ekituukawo mpulira nga nkoseddwa nnyo Jesse won't come back. n'agamba tomanya mu ngeri emu oba endala Jesse alidda You mean Professor Buddha? yamugamba oba amanyi omusajja gwe bayita Foface Buddha Sean was shot on the head. Foface Buddha We suspect it's an oba Buddha fan alina omutabani gwe bayita Fang Zikang face Buddha. Will have their retribution. As long kati poliisi kyerina okusooka okukola jjukira abasajja bano kasita oyingira mu bizinesi y'okutuga abantu they know how to cover their tracks bamanyi okavalinga ebigere byabwe sibabeera mangu bakubakolaki bakubalondoola ono yamugumya kakatudda mu Malaysia Kuala Lumpur mu kaseera waliwo gwe baleeta ye mwami oli eyabuliddwako omwana walabye ku mwana wange yakola okunoonyereza kwonna omwami ono yali musirikale abaye kiki buuzaayo be bamanyi okugira abaana abo ampabidde musiru wampaddeyo musiru wampaddeyo stupid musiru wampaddeyo laba ekikumi laba ekikumi tunuulira laba ekikumi basi ojja kumbuulira oli bamukubye nnyo n'agamba babuuze ono kati ate gwe babuuza ndeka tombuuza ndeka tombuuza ojja kwogera abaana bemutwalamu batwalawa oli muloluuza manya nti
oyagala nerwaneko ojja kunkubanga bala afazali nerwana ono naye mulagiridde yambula lwakiri ero sandikoze wulira omugongo alaka laba ekintu sonolira obana nga aliwa twambuuza zongi alaka ogenda okuyita zongu ye weyateeka enkuuna wabaddewo omusumaali gwasibiramu jatuhkan hukuman kale musajja watu bamusiba emyaka 3 kesalahan menyalahgunakan kuasa yakozesa obuyinza obuyisusse ye ng'omusirikale keselamatan orang era n'alumya abalala yalinga anoonya Hanzo Chaili May yali muwala we era n'ebifaananyi ne bisiimulwa firimu tulaba emanyikiddwa nga deleted omuntu n'obulawo kano wayita emyaka 3 vanished without a trace. Conference on Anti-Trafficking in Persons 2019. kale nno mu biseera ebyobuliwo World Against Trafficking in Person for years ono osobola tunnyonnyola ki Yehu Haisen olwaliro gwa 7 nakusomweza 3 mu buyinza bwe nnina n'eddoboozi kakasa buli muntu asobola okumpuliriza okwetolola ensi ne twewaayo ne tukola emirimu gy'obwannakyewa okuleka tulemesa abantu abakukusa bannaabwe kuba obuddu bwaggwaawo okusinziira ku joint report ekwatagana ku kutambuza n'okubuzawo kw'abantu okwetolola ensi yonna abaana batwalibwa buli lunaku ekyo nno kifuusa kizibu ky'amaanyi gye tuli mu mulembe guno ogwa digito nga tuseereza amasimu buli lunaku tumala obudde bungi nga tuseereza amasimu ne twedabira obuvunaanyizibwa obutwetoolodde kale no ensonga lwaki ndi wano bajjukiza bwe muba mutambula wonna woolaba omwana ng'olaba omwana kale alabika alinga asuuliddwa ali neglected muyambe bannange omwana nga buzibu temunnamutuukako tosanga mwana muto ng'agenda ku dduuka mbosimanyi bamutumya ebikozesebwa waka bajja musena bazadde mube beegendereza abaana mubatuma bagende ku dduuka genda oleete kino genda oleete kiri bamusena kaakano twadde erudda kati roodi ono ye mutabani wa Buddha Fourface buli kimu kiri kitya okay owokubiri emiwendo mwagikozeeko dda babeera mu mayumba gabbeeyi amamotoka bagabbeeyi kubanga ennyumba ze babeeramu zitunulanga abantu ennyumba zino gye zikoma otunulanga abantu gwe muwendo gw'abantu be baakatta tunulira ogenda okwetegereza kumbe bakomando batuuse dda baagala banyweze mutabani wa Buddha Fourface Buddha Fan waliyo bakanyama baagala mulenza aliwa buli ali wano bamunyweza balese ebiwala biri mu kuwuga biri mu kunyumirwa bulamu musayi gw'abantu kwe batudde kati nabateke laba poliisi tugenda maaso aliwa amasuse una amasuse ateredde agenze etandika butandisi bwe twogera ku madaleshoni laba embirigo tunulira embirigo jangu n'amanyabo ojja kujja sirika kyonna kyoyogera ekkomera toli kulinze ekikola kyonna ekyokulwalira kijja kukosebwanga obujulizi mu kooti basangayo abaana mu bisenge by'omusajja ono basanzeyo abaana abato bambi mazima lengera abaana b'abantu abamu nno bano okuba ni poliisi ebazuula kulwana nnyo kwegana ripooti ezikolebwa joint reports. A joint report is a report made okuva mawanga ag'enjawulo ensi yonna kalodi ne bamuleeta wuyo obujulizi bamusanze nabo abaana abatali babe ng'abatadde mu keegi ng'ebisolo abo batono. What have you done for the past few years? Biki byobadde okola emyaka egiyise mabega? Baina report. Child trafficking happened 3 years ago. Agamba child trafficking gyobadde ogenda maaso n'okola emyaka egiyise mabega.
olowooza kanyega? Well, let's see. Katulabe. Balina lipooti ku bantu ababuzeewo. Hey. I know her. Kano nkamanyi. Seen her before. Nali nkalabyeko. On the TV. Nakalaba ku TV wamma. Abuza. All over the news. Bw'omubuuza nti yali amulabyeko nabalaba abo ku TV. Nga mawulire gaboogerako baabula. Abantu abuzaawo abaana b'abantu. Asowola ki musiru? Poliisi tekkiriza kusowola. Eyo ye poliisi ey'abazungu. Where are they? Baliwa. Still alive. Lwaki wayingira obulamu bw'abantu otandika okwonoona obulamu bw'abantu? Ojja kunziramu! Inze will say nothing siina kyengenda kwogera till my lawyer arrives. mpaka lawyer wange ngazze. Ogugubye. Zaayo. Mu nsi ziri ez'abagunjufu bw'okuba omuntu wadde gumusinga ne bwe bamukutte n'obujulizi tosobola mukuba. He has a right to attorney. 3 years, right? Sebo ne katandika okwogera nga kabadala. Naye sebo mu nsi ezimu obadala omusirikale bw'ati oba oyina enjala. 7. N'agenda maaso n'okujerega. Mujja banoonya abamu bajja kubula temujja balaba era mujja kufundikira emisango mugigadde. Case closed. Ne kaseka. Case closed. Kaako. Waya abo be bantu be mubeera nabo. Oba naye nga mulirwanawo oyo. Naye ng'omwana wa mulabanga kyamaguzi. Ne tudda mu correctional center. Oba ekkomera mu kaseera kano waliwo afuluma. Ye musajja atubambi gwe twalengera ku mulundi guli. Wuno akwata ekkuba avaayo. Afuluma ekkomera afuluma jjeera. Bamusiba emyaka 3 yali musirikale. Yatta muntu. Luvannyuma lwa muwala we okuwambibwa. Kati agenda ofuluma. Kumbe waliwo ofiisa munne yali amulinze. Kati abajja okumunona waliwo ate emmoroka ey'ababaayi abalala eyasembera. Ya mwana braza mwana braza. What? You thought I'd forgotten? Olowooza naye erabidde mwana sola kwerabira mwana. We agenda mu kkomera akwatagana n'ababanda. Kati. Hey, boss. All right, darling. Hello, boss. Hello, mukwano. All good. Awesome. Biri bitya byonna biri bulungi. Go. Mutaka yakavayo mu kkomera. Sup, goes? I want to Bana ekitole ki. end. Musinkane kyali wange. Zhongyi. Bamuyita Zhongyi. Bulldog and Tanker. Ono ye Pujo, ono Sanka. Team Fox. I've been here for a while. I thought Oweda nindidde wano. something a little stronger. Nga yeetaaga ekintu ekyamaanyiko ekikubirawo. Oh. Kakati ono boss baamusibako mu kkomera nnyonnyola gye yasanga munywanyi we ono. Fox. Era n'amusuubiza yamulabanga musajja mulungi. My special day. Yamugaanira lunaku lwafu lwa njawulo nnyo. Fresh out of prison. No more crap. Era engeri yakava mu kkomera kyali waffe tulina okuleka ntumukulisewo mu ngeri ey'enjawulo. In a very special way. Hey. Zhongyi. Zhongyi, Question. nina ekibuuzo. What are you into? Are you interested, Bulldog? No. Why? Waliwo abuuza ebibuuzo tamwesiga. Lwaki otambula n'eddole? Calm down, lad. Waye. Ono lwakwata ddole we n'atabuka. Fox, get him a drink. Bane mufune ebyokunywa. Kaddole akaagala akaweeweeta. Kumbe olunaku lwe batwala muwala we. Drink. Yayina ddole eyo. Kyava bamuwa ekyokunywa. Wama brother. N'ayiwayo nga omubanda. Tatya biduduma. Okitegedde. Ngweni vaayo. Efirimu egenda maaso. Balina emmoroka ze batambuliramu ziizo mbaaya. Kati baatuukira wano. Bajja batamidde bitya. Omugaga n'okuyimirira kizibu kati. Kati kumbe waliwo omukazi eyeetegereza omwami ono okuva lwe bamuleese okumwanjula. Ate ye tamusiimye n'akamu era tayagadde wadde n'akamu wadde omulaba okumweriraanya. Ng'ajja. Ghost is drunk and he's making bad decisions. Yamugamba Ghost ali drunk atandise n'okukola okusalawo okubi. Wadde akuleese nga kyaliwe ffe tetukwesiga.
era nkulinze wonooseseetuka okuseseetuka ku lunyiriri akaddakiika katono bwe kati nze nja kutta kaamulabulirawo bwe nkuzuulamu evvuunya lyonna oba ekkoona ojja kitegeera. Tugenda maaso. Kaakati munnange musajja mukulu ng'asooka ajja apoyesezaamuko wano ng'ate atwala obudde okulowooza. Hey, darling. Naye ng'ekyamazima abasajja gwe bali naye omwami ono yali musirikale. Wabula omusirikale bw'asibwa emyaka 3 situmanyi oba waaviira mukomera aba akyali musirikale. Kale ndo. Ajjukira ng'ali ne muwala we. Ajjukira n'olunaku lwe yabulawo n'aleka ddole. Yatunula n'alabe Hanzo waji yali alaze okuddeeko omukyala ne yeekyanga. Mwana yali amaze okubula lunaku lulamba. Tetumanyi waali ne gyali ayinza okuba ali mu kutya. Yamugaa tulina okumunoonya wonna we tusobola. N'agaabulwamu twanoonyezaawo dda kakkana. Yamugamba kakkane omwana wange nga bwomanyi bambi abakyala kikwatagana ku baana emitima ginafuwa. Kakati gwe musirikale n'abakyala alina makulu wadde. Kazi yayomba nnyo abakazi weewunya omwana aba yamuzaalamu gwe naye omwana obuzibu bumutuukako oba tokyayina makulu. Oba tokyayina makulu. Kati sebo omukazi yamukyayira ddala. Era yatuuka n'omukozesa ebikolwa eby'okkuba abantu kata abatte. Oba notuuka obbata kwe kwava n'omusiba. Kaakano okuyita mu kibuga agenda okutuuka ng'alaba ebifaananyi ebyatimbwa okuva omwana lwe yabula mpaka n'olwaleero. Ebifaananyi bikadde myaka 3 bukyanga omwana abula. Kaakano omukazi awenyera namwe ennaku zino yasooka n'amugobereza amaaso. Aba ali wano ogenda okweregereza kyaliwe gwe baweerezanga naye mu poliisi kyava amuzza ebbali. Don't worry about her. Namugaa tomweraliikirira. I've done job now. Wabula kata kyasobola kuyimirira mu maaso ge n'ayogera n'ekigambo kyonna. Mukazi yakyawa nnyo omwami. Here for NGO. She's good. She never visit me. Teyankyalira mukomera. Kitegeeza obusungu yali akyabulina. Cool. Once she has time, she will look for Hazel. Buli kaseera abeera anoonya Hazel. She's beating the child. Hazel May. Era buli olukya kati ono amunyumiza obulamu bw'omukyala. Okuva omwana lwe yabula bw'atyo bwe yali. Yatambulanga buli wamu nga bw'abuuza era lunaku lumu yasanga omusajja n'ambuuza oba omwana ono yali amulabyeko. N'amugamba omwana wange yabuuze kweni oba namulabyeko jjo. Sajja kikuluku ne kimugamba namulabyeko jjo. Jangu nkutwaleyo. Jangu kulage gye namulabye. Webale bambi kimunyakulako akasawo. Musajja agenze n'ensawo kwegyokaabira ennaku. Mukazi wattu aba atambula emmotoka yemutomera era kwe kwava obulema bw'alina. Munnange abantu tebayamba. Sajja munyiivu okubula kw'omwana kwakyankalanya amaka. Omukazi ali mu kubonaabona lwa mwana ye yasibwa lwa mwana. Yeebaka mukomera n'amalayo ennaku ez'obulumi. Yaluwunga n'okuwunga n'atandika okubanga awulira amaloboozi okubanga okunyiiziira. Awuliranga muwala we anyiiziira ng'amugamba mwana wange namunange tokaaba. Jangu eri taata. Jangu eri taata. Ebintu ebimu bijjanga ekirooto. Omwana okubanga okusembera eri taata ne wabaawo amulyawo bamutwala. Birooto ebimu bibanga ebireesa essuubi ne bifundikira mu maziga. Kale nno omwana wo gw'oyagala ennyo okutandika omulaba mu birooto n'ekyo nakyo yakiraba nga si kyabwenkanya. Namunaye mwanange nsonyiwa. Nsonyiira ddala mukwano. Nsonyiwa mwana wange.
Sungu bumutta. Sungu bumuli bubi. Sungu bumutta. I know now. You've been a lot. Yamugamba nnyo oyise mu bingi kati. Wabula buli kimu kikolebwa n'amateeka. Poliisi bw'eba ebyali mu oli yamugamba manyi oyise mu bingi. Sajja bamukolako olutalo nga yayingira enkomera naye obusungu bwe yajja nabwo engeri gye yali yajja n'obusungu. Engeri gye yali yajja n'obusungu. Lutalo lwennyini ekyali mukomera ekyali mu bamugulako lutalo. Omuntu omu bamuyiikidde batuuni endala yakwata ye n'awanika. Ebyokulwanira mu komera bwe bajja bataasa mwenna mufuna. Byebizibu yayitamu oli byamugamba byamanyi. Kati mbudde obwekiro bano beyakalakase. Sebo wavaawa. You can call me Quan Kung. Agayenze zongui oyinza okumpita Kwankun. Komera wabayo emizannyo osobola okusiba eŋŋuumi 10 nze nkuwa ekitundu ky'akawunga kange n'ebijanjaalo. Training teyazikiza. Kati bamusindika mukomera nga muntu yavaayo nsolo. Kati ono yamugamba nga munne toddamu ate okubanga okola ensobe yakutwaza mu kkomera. Toli musirikale kati olina okulabika ni olinda. Naye emyaka 3 gye bamusibidde bw'obuuza poliisi wa weetuuse mu kunoonyereza okuwambibwa kw'omwana we talina kyekulaga. Kyokka essaawa eno mukwano gwe naye akyamugumya mbu poliisi ekola nga bweteekeddwa okola. Tuli mu kunoonyereza. Kunoonyereza kufu kwerere. Inform me if anything happens. Yamugaba wawo oyina kyofunye mbaako kyombuulira. Then tube nga tutandikira awo kunoonyereza. Kuba ne poliisi emisango ejyanguyo gimaliriza. Singa omuntu yenna gwebegenda maaso n'okola okunoonyereza kuba bayina obujulizi obwanguwa. Kaakane tujja tudda mu Thailand. Musajja mukulu yatuukira eno Buddha for face. Apaya kawala kaka atama akosa wetala musajja mukulu kale sebo tatya na kujja mu maaso ga Buddha ku bikolo bye byonna byakola. Kyobola bagamba nti abatemu bano be basinga n'okubeera mu bifo atawasabirwa Katonda. Kyokka ewa Katonda siwali n'omwagobebwayo ne waba muzi wa bikolobero oba musi. Kati yali azze okusabira ssebo ku mwoyo gwa mutabani we. Ate abatemu bano sebo baba bakiraba abantu baabwe be baba abaana naye baba batta abaana b'abantu. Bo tebabalaba nga baana. Tugenda mu maaso kati baabo. Do you remember Sean? Ojukira Sean? Hurry up! Basi jangu otunnyonnyole. Mutabani wa Buddha 4 omuto ono yalina okulwatikani ya delivaringa ebiwoowoolo. Wali omanyi wadduka. Omwana we yafa ekiro ekyo. Kati ekyebuuzibwa ono awona atya kuba baali bonna. Ono ye yali alina okusala ebiwoowoolo abiwooli. Naye emiwunyo bwe gimala okujja oli bamugamba gulawo yagaana. Yes. You should know that loyalty is important to me. Yamugamba emyaka gibadde 3 mu kumyanyako. Naye tewamanya ni oweesigwa kikulu gyendi. Just tell me. Who killed my son? Kati ogenda kumbulira ate omwana wange. Yogera. Ha? Ha? Solo hikao. Mumutte. Basi. Ne bamuwalula. Kati bamuyingiza pipa.
Sajja bakambwe ne bagisaanikira epipa ne bayiwamu efuta mu pipa. Tukomawo Kuala Lumpur, Malaysia, Kuala Lumpur. Nanti sediakan saya laporan penuh. Weetegeka okukola lipooti enzijuvu. Tuan, mereka dah sampai. Nkeni afanda bazze. Welcome to Kuala Lumpur. Tusanyusa okulaba. Waliwo abakulu abakatuuka. This way, please. We have tried different ways, but he still refuses to reveal anything. Yagaanye obaako kyatunyonnyola kyonna. Enough evidence to charge him. He will not escape this time. I already sent you the extradition procedure. Kaakano bagenda kumukwasa ebiwandiiko na buli kimu kyonna. Okakasani bo bamuliriizi nze. Bagenda mukolako extradition. Wa extradition. I want to see my... Bagenda mu extraditinga. 这位是新加坡重案组组长 Vincent 杨振东，是负责这次引渡你到新加坡。 Bakulu okuva mu Singapore. 哎呦，跨国合作。 Kino kye bayita international extradition. Akyalina amalala naye amalala engoye ze yajjiddemu ndaba zaakyuse. Omanyi kibooko ezigenda zeesonda omanya eyazaakubya ebikalu wayitawo essaawa ng'olinga gwe bakunyiza bwe bityo. 你23岁替他顶罪，坐了5年的牢，之后那么多年都在国外帮他寻找货源。表面上是开阔更大的市场，赚更多钱，实际上 Katonda yasooka n'amusomera byonna byonna engeri bizinesi gye batambula oba gyetambula. 李 Sean na muganda wo Sean 是接班人吧？ alabika yasikira ebyobugagga bya kitaawo. 但是你父亲连你弟弟都会牺牲。 naye ku mirimu gye mukulaba kitaawo asaddaaka naawe sorry ne muganda wo olowooza ayinza okwewaayo okutaasa. 不如跟我们合作。 Ffe tugamba kolagana naffe ekibonerezo kyo kibe nga kiwewuka. wabula mwogera gasiya mu basiru. 你们这帮臭警察， oba lwaki abasirikale muli bagwagwa? 做的真烂。 mulina obukodyo obukodyo bwammwe obwekutweyogerezaako simanyi. 我要见我。 nze njagala oyo tomanyira. 快点！不要。 mbu manipulative skills zaabwe zirilawuze. 都没人会可怜。 tebasobola mu influencinga. yamugaa kale ffe katukulinde bw'onooba mukomero banaabawaana akuyamba. zanya n'okuzanya. kati avaayo bamugaaliwo abamwagala. Fisha Yongo waliwo yali amulinze wano. Sir Yusuf. Kenda watu. So good to see you. Nasanyusa okulaba. Ono yali mutaayiwe kuva dda. Yamuleeta gy'akasiba ku mujji. Wow. Kali ng'amugamba eno ye mujji. I brought someone. I never thought you run a homestay. Hey, it's good money for retirement, right? Dik, See you, terima kasih Yeah. Terima kasih Datang lagi tau. InsyaAllah. Baabo, I hope you don't mind me asking. nooza tofaayo kubuuza. 3 years ago, I tried contacting you, but you never returned any of my calls. Emyaka 3 egiyise emabega yagezaako ennyo mukubira naye teyamufunanga ku masimu. Kiki kyekyabaawo? Didn't spend much time with my family. Agamba amaze obudde ne famire. She had a health problem. Naye munange To have a healthy environment to grow, yalina obuzibu omukyala obw'omutima. to compensate her. Muwala tugenda maaso. Bizi bya famire bingi. I'm sorry to hear that, sir. If there's anything I can do, please let me know. Kati yamugamba mu bintu byonna simanyi bulamu bwe buli. Naye abanga lwe kyensobola okukola era ombuulira. So where's Aisha? Aisha aliwa? Aisha. She's big enough. She don't need the ayah anymore. I'm joking. Yalina omwana ow'obuwala Aisha. I see. Yeah, before I forget, she told me she will invite you here. Agamba mbu
Is it okay for you? Ajja kubanga amulaba oba oli awo mulundi omulala. Kwendi kankulekere kadi yange. Bw'anaabaawo ekiriwo togaana kunkubira. Kono ndi kale laba enguudo. This is the route and the schedule for the cops. Kaakati nno ogenda okudda eno abasajja ababanda waliwo kye baategedde. Baategedde nti kyaliwo we bagenda mu extraditinga era baleese pulaani y'okuleka ne balemesa poliisi mwongerayo. Bano babanda omwami oli awogerwako yalabika okuba ni abawa emirimu. Kali mu kaseera kano bw'abanga yakwatiddwa ate bagenda mwongerayo bizibu byereere. Kali balina okuleka ne bamuyamba. Katugenda okudda eno. Jukiro ono naye akolagana n'ababanda era bamutwala nga bulaza kyali waabwe. Kyavadde manju. Bro. Na brother. Nothing. Olowooza ku kikwensi wali kyamaanyi. Not the carjacking. Don't worry about it. Well planned out. Bro. Na brother. Who is this savior? Ono savior gwe mwagala okutaasa yaani? Our big boss, Four-Faced Buddha. And n'agamba nti mutabani wa big boss Four-Faced Buddha. They scored this really big deal. Put them on the map. Loads of children. Kakati no munaye business engeri gye zitambula bwe luba lujegere lulayika lwavuddemu eriisa erimu katuba tulina olizaamu. Lwaki oyagala kumanya? Atofaayo. So, Saviour, you can ask him yourself. N'agamba niwonooba olabye Saviour ebisigadde ojja bimubuuza. Ekirwa kati kyakunoonya ng'egye tuyinza mutaasa. Ogwo omulimu gwe guddako enkya. Poliisi emutwala. Baafunye dda n'amawulire agalaga ni poliisi egenda kutwala Saviour. Kale balina mukola ki? Wuuyo. Bugenda okeera ku makya. Bamutadde dda mu matatu. Bamutaddeko poliisi bbiri. Emu emulimu bagenda le muli maaso. Bagenda mutwala. Kibooka ezisinga ziri Singapore. Wano amateeka mangi abasibe tebabakwatako. Waliwo ensi ezirina amateeka ng'omusibe takubwa ne waba yasse muntu. Kati ne wabaawo ensi. Obalaba ababanda beekalakaasa nnyo. Babasazeeko. Kati babaleeteddemu akatu Verosa. Kitandika okuba enduulu. Kitegedde banoonya kyo. Poliisi eri mu buzibu. Matatu bagiyimiriza. Matatu misana tuku. Ekyo kye bayita omubanda. Kati kume mwana mulenzi zongi ye yakozenga avuga getawe. Laba kye bakola poliisi. Sajja ne bakajjayo. Basi mwana. Katonda watu. Kiyingire mmotoka endala. Bavaawo. Alo. Nekaaba. Poliisi bagitutteko omuntu nga balaba. Kati waliwo ey'ababanda awo endala abagibaddemu kye baabakoze. Musirikale oli omukambwe n'agikwata. Afande Yongo tunulira. Mujja kujja mujja basajja bamodifying emmotoka zidduka. Motoka bazimodifying bazikolako modification eyo. Get to work, lads. Ulira ekintu. Ulira ekintu. Ono n'akyanga emiyini. Motoka ya muyini. Kuraki. Tunulira. Owa poliisi yakutte ababanda. Mwe temulina gye mulaga. Omusimaso. Owa poliisi. Alo, ogirengera. Ne bava ku main. Nga poliisi eremye. Bamuwa omupiira awo neeyimirira. Basaamu endala. Magazine. Ano musaaga n'okusaaga. Gwe. Oli n'atandika. Oli atandise.
Unatandise. Julile mundu. Julile mundu. Julile mundu. Julile mundu. Katonda tu. Gwe. Laba film. Laba film. Urre chintu. Yo! Haraka. Ogenda okweregereza odayambyeko okusimula kibanda. Kwe bana yagetikeganya. Lwaki tobatta bonna? Gwe vaayo naawe. Ogenda okweregereza. Oli bagenze naye munabe wadde akubiddwa. Mateke. Muleka agende. Zongi. Put down your gun. Teka nse mundu yo. If you extradite him abroad, macam mana saya dapat terhina? Lwaki mugenda maaso n'okunyingirira mbadde naatera okuzuula Hazo muwala we. How did you know when and where? Baategedde ddi wa na ddi. They got the route map and all the details beforehand. It's a more. Bayina abakubira amasimu obabulira ekigenda maaso okuva mu poliisi. Kati poliisi bayinayo inside mall. Kumbe bulijjo n'oli naye okubala yakomawo jjukira baateesa ne mukwano gwe abaddenga naye yabawa information. Essaawa eno si mu poliisi mujjuvu alinga informant naye yabagaye mu poliisi mulimu mmolo. Kaakano omusajja ne baddamu ne bamunyweza buto naye ng'omuliro gwayaka. All police officers who are involved in this operation as per your instructions. But we did not find any traces of lead information from their communication records. Officer Young, maybe you have to check on your side. Kaakati ono yamugamba naawe olina okukebera ku saidi yo. 告诉我，我女儿在哪里？ 对不起。 Ono agamba yagala Sevia bamubuuze ebikwata ku muwala we. Zongi. 我看哪些 Sevia？ Lwaki sobola kulaba Sevia? Follow the procedure. Kanda batu tuli ku standard procedure. I have the right to question him. Nze nina olukusa omuquestioninga. Toli musirikale. This man, he cannot involve in this. Tosobola kubeera mu keesi eno. I can't rely on you anymore. Sikyasobola kwesigamako. I don't even know whether she's. Simanyi na kumanya oba nange wawaali. You have no right. Twagamba toyina lukusa na kuwogolera musirikale. Gwe nga wabadde ongamba okuba nga nkubegera abakyamu bano wabadde nga tongamba lukusa. Omwana wange simanyi na gyali naye oli wano oyogera ebigambo bya nkobogo. Takyayinza mwesiga. Osusse woyina okukoma. Yagamba tali kyamakulu nga famire ye. Tapi dalam case ni omusango guno procedure fenna tulina okugoberera agoberera namunagaani kwabulanga n'okugoberera. Obusungu bumuluma yasalawo abayambe ababenga babuulira ebikwata ku babanda kumbe naye ekyamutwala mu babanda kuwulirayo ekigambo kyonna ekimutuusa ku mwana we yabula. Naye bwe tuwogerera essaawa eno kye yakoze okulabika ndi alyamu banno olukwe ababanda badde bamumanyi nga ababanda. Sajja osamwesiga bali eno bakaayana. Sooka olabe kino. Omusajja ayina uniform eya poliisi yali musirikale ajjudde. Ayina ne famire ye mwana gwe baawamba Hazo Lee May. To make him suffer. Ngenda kumuleetera okubonaabona. Ebyo byaliko asaaga. Ebyo byaliko asaaga. This guy is cunning. Keep an eye on him. Kaakati musajja mukulu bamukomezzaawo. Azannya na muliro. Ne bamutuuza abadde amanyi apasuse. Yabadde amanyi apasuse biwedde kumbe sibinaggwa. Ozannya n'okuzannya. Kaakano mu kaseera kano tujja tudde eruda ye musajja wa Buddha Fofes. Bagamba nti omulimu ganye. Sajja bangi batiddwa waliwo ayagala n'okulaba. Ghost operation yamulemye. Ekiro
musajja mukulu yuno. Ng'asooka ayitawo kwereeta bwereesi tamanyi oba bakyamukkiriza. Agenda okulabika yeetegereza muwala we yagalanga nnyo okunyiga ennanga eyo azzeeko ewaka. Kale buli watunulira ennanga najjukira amaloboozi omwana ono buli yanyiganga ennanga taata ng'awumuliddeko ku kitebe awo kaalinga kamwagala nnyo. Kwenti wummula. Daddy faster. Okay. Baakolanga bingi bonna taata ne muwala we. Kale essaawa eno tayinza kulabika nti yeerabira. Ewaka omwana taliiwo. Kati omukyala agenda okudda yasanga amataala mu nnyumba gaaka n'amanya waliwo aliyo. Amazaalibwa g'omwana ono gaali gatuuka ku Valentine's Day, lunaku lw'abaagalana. Kati baalinga bagabana ebirabo. Kale wano wakati waaliwo omukwano gw'okwagalana ne maama, naye ng'ate omwana naye gaalinga mazaalibwa ge. Kwe gaakyo ekirabo ekyali kisinga wakati waabwe okuba nti omwana ono baamuzaala ku lunaku ate olwo abaagalana. Tugenda maaso ne firimu yaffe ate nga twagala kubanga tumanya ludaba gye biggwera. Namu naye nsonyiwa badde sikutonera kirabo ekyamazaalibwa kumala myaka 3 kati. Aba akyeyogeza omukazi eyamukoowa ennyo najja. Yabulwako naye waatandikira okuyomba. Naye nga tubagamba ab'embale Hussein videos nga bulijjo. Munange yamugana nali manyi omwana waffe alidda. 那天你帮女儿买的鞋长什么样子？ Engato ze wamugulira oba zaali zifaanana zitya? 最喜欢的蝴蝶结。 Oba kwaliko obubonero? 33号。 Size 33 y'abato. Gibadde myaka 3. 买错了。 Wagula size nkyamu. 我一定会把你女儿找回来的。 Nasuubiza omwana afumuzza. Tusobola okuddamu okubeerawo kimu nga bwe twali. Ye yatolina ddamuli. Katulabe firimu yaffe ludaba gye biggwera. Mukyala no ssebo yamukyayira ddala obutayagala kuddamu kuwulira biki byanyumya. Yali yamugulira engatto y'abakulu nnyo. Yakwate kuba atambule. Omuntu n'akuuma ku mutima obusungu. Emyaka 3 negitambula nga tasazeeko wadde n'abeera nga munyiivu nnyo nga ne bw'okomawo okwagala okwogera ne tasobola. Ekimuluma famire omwana waabwe kuba tasobola kubanga ayogera n'omukyala ng'omwana taliiwo. Omwana talina waatandikira. Akoze buli kyasobola kyonna mu mikono gye bambi. Naye kyannaku okuwulira munda mu ye ng'alinga alemwa. Kati ate ye maama yagakaabanga nnyo amaziga n'okoowa n'akoowa. Kati ali awo atangaala butangaazi. Atangaala butangaazi kati. Sanga omusajja akaabira ku street n'olowooza nti oba
yakube kya misana ndobo njala ye mukabya. Abantu balina ebizibu sibu yatula ku street mbwa abeera bega. Ensebe mufunziza so nno ng'eba nnene naye kufunza n'owulira osobeddwa. Kaakati yo nga tuvuddeyoko waliwo emmoroka yino efuluma olwafuluma ne batandika ogigoberera. Tugenda maaso firimu tulaba deleted eva mu Emmys Productions natenga bulijjo. Nagamba essimu ebeera 0703415308. Abatulaba ku KBS TV muli bakabi muno w'ekimwe na mwena tubaagala nnyo Uganda yonna wamu n'emitala w'amayanja. Efirimu egenda maaso twagala tube nga tumanya ludda wa gye biggweera. Kaakati emmoroka eno erina we yatuukira tunuulira. Jukira twalabye egobererwa. Emmotoka erimu munywanyi waani ofisa Yongo gwe yamala ebbanga nga tayogera naye. Kadi waliwo verify bbiri ezajja ne wabaawo abazivaamu ziizo. Kali kumbe n'omukulu Buddha for face mwatuukidde. Kadi kumbe Yonga alengera. Ebbanga lyamala nga talaba mukwano gwe yaddamu omulaba yamulaba ayogera abuzaabuza. N'amanya alina kyamukweka. Banna. And now is your turn. It's not that easy, you saw. Well, this still the road, man. This is my local number. Yajukira nga mwe namba ye. Years ago, you created with Trump, killed my son. N'agamba nti emyaka 3 egisemebwa go wakola trap eyatta mutabani wange. Ye yamutta. She's gonna be fine. How should I settle this matter with you? You made the mistake. You must pay for it. Wakola ensobi. Kumbe muwala woono balabika gwe baali bajjamu omutima. Kati ole yali agutwala bagumusuuza ne bamutta mutabani wa Kibanda. I am responsible for everything. You can kill me, Buddha. Yamugamba nze nvunanyizibwa kuli kimu kyonna osobola okunzita Buddha. Please let her go. Naye omwana wange muleka agende. Omwana baali bamugjeemu omutima eyali agutwala ne bamutta. Ono ye yatta mutabani wa Buddha for face. Era omutima ne baguzaamu mu muwala we. Kyaluma nnyo Kibanda era omwana ne baddamu ne bamuwamba. Kali musajja wattu yeereese oba ye bamutwala naye omwana waateebwe Aisha oba Aisha. I will. Huh? I want to see my daughter first. Agabye naye mwagala nja bikola ne nyana kunasobola kola muwala wange. Kono nti mumuleete. Aisha, haka ukabai. Kimala, mumuzeeyo. Kaakano. Hapana. Olwaraba ku mwana. Olwaraba ku mwana. Jamuta. Kuno wayingirira. Labe muntu. Labe muntu. Amutomererawo. Omwana bamututte. Aisha! Aisha! Abateke. Aisha! Aisha bamututte. Aisha! Tata akwagala nnyo mwana wange. Kirubuga! Nyabata mwe. Kiru! Nyabata. Musabula. Ebyokubiri. Lwokusatu. Sajja bamukuba amasasi mayitirivu nnyo. Agenda okuyita taata. Agenda okuyita taata. Omwana luwe
bamututte ate naye musajja ate amasasi bamukuba mayitirifu. Kale abantu mu nsi mubalaba kusirika. Mukwano gwe yamulabanga ng'amulaba alina ebizibu naye nga bw'amubuuza kiki tayogera, kumbe omwana we yali yawambibwa. Bulijjo ng'alina ekimulya. Yamwegalira n'amugamba nyamba nga bw'osobola. Abaana b'abantu bangi bawambiddwa naye nyamba omwange obeeko engeri gy'oyinza okumutaasa. Ate omunkulize bamutisse obuvunaanyizibwa bwa mirundi 2. Mwana wange munkumire ng'ali seefu. Nsuubiza nti ojja kikola. Kweni nkusuubiza. Huh? Sir. Sir! Kaput. Kawogo safari na mzigo. Tuli Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia. Polisi ekola nnyo. Era kati emisango emikulu egisinga okutawaanya abantu kubbibwa kw'abaana. Kati akaana kano mu kukatwala balabika babatulakinga. Polisi ebatulakinga. Musajja mukulu yuno Masuki. Kukono. Laju lagi. Vuga yangu wa. Baba salirako wano. Wewera. Ogendo tuke moro kujigula velfa ya ngankalo. Bakikoze batya. Dah berapa hari lah kita shift sama ni. Don't move! Put down your weapons! Mutekeri emundu zammwe. Kati ku safe house gibabadde bakuumira. Bring me savior. Nagande tina savior. Savior gyabadde bamukuumira. Uyo ne bamugjayo. Alah. Kwendi omaze n'otuuka. 杨警官，车已经找到了，可是四面八挨下都不在车内。 Kati emmoroka eno omwabadde for Facebook been taken away. N'omwana oli omuto emmotoka yazuuliddwa naye nga tebaliimu. Kyazze kitya? Kyokka we twogerera kati Sevilla abasajja bawambye mukazi w'ono ne bamugamba aleete Sevilla. Tunulira. Go my wife. Mukazi wange muleka agende. Me what to do. Totugamba kyakola. Let him go. Fox, listen to him. Ulira. Just let her muleke go. Agenda. Katonda watu. Oli bayisajja bayina sabawa. Yakuba esasi n'akutula enjegere. Kumbe ne police we bawaddeeyo Sevilla. Ne police obedde gyefata mpola. Kati ulire emmundu mu kavuvuŋŋano. Katonda watu. Tugende police ez'emazeeko. Tugende police ez'emazeeko. Bakuba bagenda. Ono abalengedde. Misana tuku. Nabe 10.
mbirigo maiche baite mbirigo bavivi mu kifuba ulire mundu ngumi nkalu situka olwanenga omusajja oli awo erwanyanga budde musituka kale laka awulidde amaziga omukyala alajana misinde gifuse misinde ulire mondo Sevia yuli yabuka omulundi gumu okuddamu okulaba amasi Sevia waliwo eryato erimututte Sevia laba lutalo laba teke abasajja balina ejjambiya abasajja bateke ono omusirikale wa mbirigo kumbe Aisha bamusibye emiguwa wali ate mukwano gwe yamugamba mwana bamutaasi waliwo ennyonyi etuuka kumbe kitaabwe Fofes Buddha girage omugwa teekayo mwe madaala mwana tumugjeyo nasigaza wuyo omu kirina effujjo kumbe poliisi efunye eryato eridduka ng'essasi bagamba Sevia tolina gy'olaga ne basooka bamukumako bannange balina yingini alaka namuna gani hiyo wekujja omugongo wano kwabye bulungi kukyuse nkwetike ojja kunta ura ekintu laba ekintu mama nyapu miwinyo olutalo lunyinyitidde olutalo lunyinyitidde Aisha gwe Kamagu napima Kamagu najjamu basi Kamagu musajja Kamagu najja alaga obusajja bwe Kamagu tonemolerako ono bamuli bubi sajja bamuli bubi luwalengera ebikolwa nga bino kimujukiza muwala we mukutwalibwa n'olwaleero alaja n'omwana taddanga atakasajja yali yakola tumbu amefanya tumbu nga wazi mpaka n'omutwe kano wewe ozuulira ozo eyo tomanyira sajja nekamutabukira ne bakwata eno gye bayita giribwa mu Luganda mu bufunze nga ne bwopapala oli bw'aba alina wanyezezza obulago burra kalipo leke ensingo
Ono bayita olutalo sinziggu. Agenda okusituka nga akyasobola. Enfirimu egenda maaso. Amaanyi gamuwedde. Back in action. Kamaggu. Mundu oba nagitadde wa? Why? Bino babinayambako. Bino. Ulete kintu. Rapid assault. Kamaggu. Waliwo kwekaza. Naye nga Jamie wunyo ogiraba. Yazedda. Kamaggu. Bamujjako ebyambe. Omuntu akubanga bwakujjako n'ebibyo oba akuyisiza bubi. Ono ogenda okwetegereza. Tojja! Finally, the couple's reunion. To die. However, I have something you might want to see. Is this your daughter? Amongst so many children, I remember her. She was... I killed her. I sold her organs too. Mama. I want you to suffer. I want you to feel pain. Killing you is just too... Mama bambesasi musabiro. Ono wastukira. Obusungwe mundu agimusuziza. Ekeri janaka etika yakakanyuga. Back in action. Sevilla. Chibakola Sevilla. Nenyonyi ne bagibandalaza. Gendo kwetegereza. Yes, Sevilla akoleddwako. N'ekitaawo ali mu nnyonyi naye ennyonyi bagikubye egenze byayo. Namunange ensonyiwa saasobola kuzza mwana waffeka. Lwaki omubiri gwe gujjudde enkovu ye? Simanyi olumizibwa. Namu naye njagala gendaka. Tugende eka. Tugende eka. Yamugaba badde eka. Olujegera ate abamusibye baali basibi. Ate oli gwe yakanyuze alina ebisumuluzo. Ogenda okwetegereza. Boom. Kano baakasuula wansi eno. Ne kajjayo detonator. Laba kye bakola. Bannange ndekala enkwawa zange, enkwawa maama. Ulira enkwawa. Edibo. Haraka. Jumping double. Kamaggu. Kye baakola Kamaggu. Kamaggu ayalisa. Ogenda okwetegereza omwana Aisha. Aisha bamutaddeko bomu kagaabe. You'll be alright. Ojja kwera bulungi. You see me. Kakazi kattu. I want to see my aya. How is he? Yagamba tatidde. Where is he? Is he okay? Abuuza taata aliwa. Ali bulungi. Oluyombo luzeemu bomu. Ono gye baamukanyuze talina geekyusa naye alina aganyiga.
era n'akola ettima bomu azitaddeko. Olujegere tolusika ng'asika ekyayi. Ono yatunula esigadde butikitiki 5. Yamugamba genda. Yamugamba agende. Ono najjayo ekyambwe bwa yakijosala bomu netatulika. Butikitiki 3, 29, atunula alowooza 25, omwebala edduka emisinde eringa aliko agoba. Mukazi yamugagenda genda budage kafe bwomu sojja genda. Tewali nsonga lwaki nsigala nga gwe gwenjagala ennyo ogenze munange tewali kigenda kutwawula. Wekuba kufa tugende babiri. Omusajja ono nga njagadde nnyo munnange. Bintu bya bomu bino olaba ziba kibooko munnaaba mu nsonda ennya eziddako awo nga yaweesedde koona. Kale baalinga banyumirwa nga bakyali wamu nga famire. Naye kaakati ebintu bibino byakyuka. Efirimu egenda maaso. Omwana luwe ono naye nasooka akutula eno. Yakoma okubala katikitiki kamu. Amutaasizza abaali waggulu. Bano abaali ku lujegere tufa fembi era baali babiri. Bo baasalawo struggle yonna ebadde yakuzza mwana tebasobodde naye baasalawo ekyabwe kibe bwe kityo. Aisyah tak nak pergi mana-mana. Nak duduk dengan ayah. Lepas tu nak luangkan masa dengan ayah. Kale no. Boleh? Boleh. Omwana ono ebiseera bye yabeeranga ne kitaawe Cakap. ng'ayagala abeere naye. Okay. Ayah sayang Aisyah. Mwana ono yayita mu buzibu bw'otalaba. Sajja baali bamutunzeemu omutima taata n'alwana ne baguzza. Taata yataliwo kati. So nno embeera yaliwo gye baayitamu bambi ey'okusoomoozebwa. When is your flight? 9 p.m. tonight. Are you bringing Aisha along? Kaakati ono yamugamba saagala kulabika ni ennyonyi yange ensuba. So Kwenti Aisha ogenda naye. N'obwo nabwo buvunaanyizibwa bulala. Kubanga ono wa Interpol abeera atambula wano ne wali. it's better for her to remember she has a good father. The good father will never come back again. Yamugamba kye tulina okukola kwe kulabika nti omwana ono afuna taata omulungi. Kwenti taata wa Aisha omulungi tagenda kuddamu kulabika. Ekyamazima alina kulanga mulekwa yenna omulala. Kubanga omuntu newomuwa biki byonna nga bingi bitya. Naye ng'omuzadde taliiwo wabeerawo ekitateredde. Easy to arrest for Facebook. Because when I followed him, I received an announcement. Kaakati kye baasinga okwewuunya ludda wa omusajja ono Buddha for face we yabulira. Lwaki baatulakinga emmoroka ne bagiraba ng'ate taliimu. Kalikumba akasajja bwe kaatuuka mu kkubo emmoroka eri ne kagivaamu ne kayingira endala. perhaps, hopefully next time we can work together again. Yamugamba tulabagana oba oli awo mulundi omulala. Tunaasobola okulabika ntuddamu okukola emirimu gyaffe nga tukolera wamu. Of course not. We all are cleared. Kaakati bino byonna bye balwanyisa. Over. Ono agamba byonna ebintu tumaze okkiriyalinga. Right. And by the way, we can make money in another way. Yagamba simu ffe tujja kukola ssente mu ngeri endala. Kaakati n'ebya Facebook byo byagenze bulala. Kati ssebo Facebook takyali wamu naffe. Omanyi okuba abakulu abaali boogerera ebintu by'okuwamba abaana mu kuba nti bisusse
era nga balina okuba ne balwana nnyo abaana babenga balekerawo okubawamba babataase bali eno banywamu era nga baga omulimu gwe babadde babaagala ogubalemesa nese ne tujja zikola mu ngeri endala ebikolobero eby'amaanyi ebitasoboka kuyimirizika weesanga nga ababikulembedde ababiwomamu emitwe babeera bantu bakulu bali mu ofiisi ez'amaanyi kale bagamba ni EU yalonkinga probu endala mu Kosovo ogezaako okulwanyisa obuwambibwa bw'abaana okusomesa abaana abato tubayigirize nti abaana bawambibwa era babajjamu ebiwowoolo kikulu nnyo oba awo kiyinza okuyambako okukomya nabo bennyini okubeera nga bali aweya nti omuntu buli woolaba omuntu mukubo gw'otategeera tomwesiga kubanga ayinza okutwala okukola ekibi eno yo bwetu begenze naye nga mwenna tubaagala nnyo abatulaba Uganda yonna saa Mukama Katonda abankuumire. Reminds me someone